mutya ogamba otya president advisor ngambe ndi bota ya full figure kizezengere kibamamaku na full figure uliro otya nga nafe tukuvume ki wemmemeku ekizezengere ndi bota y'omuntu full figure ndi bota y'omuntu naye ngala okutegeeza nti mubogenda okukwata fa aba diaspora tulisanga wafwa mu bitiibwa ebingi kubanga we are not ready to go back to Uganda. Bitch, stay away from Kadama. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu yenna ajja mu inbox yange ku nsonga za Doniasia. Amanya amatuufu nga ye Siat Masa Nagudi. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu ampeereza message wabula njagala munyambe mungambira abafamile ye nti omukyalo ono agenda kutuuka enkya sawa nga 6-7 ku kisaawe Entebbe. Ntegeerekese bulungi mwe mwenna ababadde bawakanya na biki byonna endowooza empapula ezo zikumala okutegeera nti processing baddeko era omukyalo ono agenda kubeera mugenyi enkya ku kisaawe. Kibeere ekyokuyiga eri mwenna abalowooza nti okumenya amateeka mu mawanga gye mwagenda okukola ne mudda mu kutolosa bannayuganda okubajja mu makubo amatuufu ne mubazza mu byammwe Uganda mubabbako obusente ne mubateeka mu bikoosi ebibaleetera okuyingira obwamalaaya n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kabajjuutuse kubanga mwenna tujja kubazza wano tujja kubazza nga bwe tukoze Donasia. Mugambe famile ye enkya kumakya sawa 6 bagende ku kisaawe bamwanirize n'abalala kibeere ekyokuyigirako nti mujja kudda wano temuli waggulu w'amateeka. Temusobola kudda ku bannayuganda ne mubajja mu makubo amatuufu ku basaponsa baabwe ababateekamu akasente ogenda okukola ebweru mwe ne mubatolosa olw'okuba babawadde omusaala gwe so Donasia abeere ekyokuyiga ate n'abalala bangi bakomawo naye bimbadde mugamba nti ndi mu byakusaaga sizezo ditozize gwe wenna yali ayiseeko ku deportation center akafaananyi ako tokamanyi amanya g'amatuufu sigakubuulidde kati enkya ssaawa 6 mumwanirize ku kisaawe. Nammwe abakyatolosa ba Kadame Saudi Arabia tubanoonyerezaako era tujja mwenna tujja kubamalayo omu ku omu. Omuwarabu akwata ssente ze n'akujja Uganda mu nnaku akoledde passport na buli kimu kyonna n'akukolera visa n'eya tiketi n'ogenda ebweru. Bwe mutuuka ebweru mufuuka kirala tomuvaliwinga mu kantu konna gwe n'okwatagana n'ebikoose bikyamu abantu abagendedde Saudi Arabia bano job abatalina mulimu gonna bakola obwamalaaya ne mudda mu byammwe n'otavaliwinga na musajja kasendeke gye yakajja kateeka mu kampani yakutwala n'abamu wano bawalabu be babakolera passport ojja kudda kuno osinika amannyo. Lwaki omuntu oyo abaakutolosa takujjira ddala wano Uganda direct n'akuwa visa n'eya tiketi? Lwaki omusajja amala okuteekamu essente ate oli n'akutolosa kuva mu maka ge? Lwaki tebabajja wano Uganda mwenna abatolosa abaana Saudi kabajjuutuse kubanga olutalo